badde mbasaba tusirikireko baganda bange tusobole okuwuliziganya. Ebigambo byenjagala obagamba bikulu. Njagala nfuna omukisa ogwebagamba mu nnimi zonna zitusobola okuwuliziganyamu. Ebigambo bino oba okugera ku neri bannamawulire badde ndisapozi kukolera busaabala. Naye poliisi yeekise mu kkubo netugaana okutuuka ebusaabala newankubadde waffe ne bakuba abantu ne bafuira omukka okubalagala. Emmotoka yaffe ne bagikuba ne bagikubisa ekigala ky'emmundu ne bagyasa ne bafuiramu pepper spray oba kamulabi ne batusikayo ne batunyola emikono ne batusa mu mmotoka ne batuvuga speed yakawereke ne batuuse Kasangati poliisi ne bakyuka bukyusi ne batuleeta paka wano. So ebigambo bye mbadde ngenda okwogera ebusaabala ngenda byogerera wano kubanga kyekimu. For those that understand English, ladies and gentlemen, we welcome you here in Magere. Thank you. We were supposed to address this press conference from One Love Beach, Busabala, which is indeed our place. However, we were intercepted on our way to One Love Beach, Busabala, by the police and the military. They mounted a roadblock in the way. They arrested many of our friends. They beat up people, tear gassed people. Then they used gun butts to break into our car, which they sprayed the pepper spray in, dragged us out brutally, put us in their patrol prison car, in their cell car, and drove us to Kasangati, only to turn around and drop us here. They were claiming that they are not going to allow us to speak to Ugandans through the media while at Busabala. So, ladies and gentlemen, what we were going to do at One Love Beach, we are going to do here and now. Oluvannyuma lwa byonna byonna bye bazze batukola si ffeffe naye ne bannayuganda abalala twabalangiridde tetugenda babuulira ekiddako. Ekiddako ekyo babadde batya okukiwulira, ensonga lwaki batulemeseza okudda Busaabala. Naye nga bwe nze mugambagamba wonna wonna we tuli tusobola okubagambirawo ate nammwe wonna muli musobola okwebereramu. I'll put that in English. You will allow me, I am going to read the statement that I wanted to give to Ugandans from One Love Beach, Busabala, and then later I will take questions and we shall have some compliments from friends. So, fellow Ugandans, yesterday, the 21st of March, the 21st of April, Uganda police once again blocked our concert at Busabala, which was scheduled to take place today. Their letter also indicated that all our other planned shows across the country are cancelled. For clarity, we have been planning to hold mega concerts in districts like Lira, Gulu, Chitugum, Arua, and indeed Kampala. And police has indeed been notified, as you have seen the copies. Now, this concert brings the total number of the concerts that have been cancelled to 124. Of course, every citizen of Uganda knows that Museveni simply does not like what I sing. President Museveni is ordering the police to block my concerts because he does not like what I sing. He wanted me to be like some other artists, to be singing his praises. And when I refused, he resolved that he will not allow me to perform anywhere in Uganda. And being the coward that he is, his government has even proposed to bring regulations on artists to block me from even performing from outside the country without his or his government's clearance. Now, let me remind the nation that we have so far taken the legal steps. We started
by filing a case in 2017 October when they blocked our shows. But I will inform you, ladies and gentlemen, that we have not even gotten a judgment for that for that case. We petitioned the Uganda Human Rights Commission and we did not get a hearing. Being a member of Parliament, I brought the issue on the floor of Parliament, and indeed Parliament resolved that police should stop its unconstitutional and illegal acts of blocking my shows. Again, police and its sister security agencies disrespected the ruling of Parliament. Now, I want to remind you, ladies and gentlemen, that it is not only our music shows that have been illegally blocked on several occasions. Police has been moving to stop other free Ugandans from exercising their freedoms. Apart from stopping myself from attending public gatherings, a church was recently tear-gassed because I was there. And indeed, all other comrades cannot freely express themselves or freely assemble. You have seen the police disrupted the FDC events. They have stormed radio stations and switched them off and even dragged Dr. Besigye off air, which is illegal. They have blocked all activities of the Democratic Party, especially those where I was expected to attend. So while all these illegalities have been meted on me alone, our other comrades in struggle have not been spared. Okay? Now, the citizens have always been watching all these injustices and they've been asking, what next? I repeat, the citizens of Uganda have been watching these injustices and asking, what next? What next? What next? As I have always been trying to explain, that we have resorted to all lawful avenues to deal with these illegalities, but without success. So we have now decided to resort to another lawful avenue, and that is to protest against these injustices. These injustices are being melted against on us by the Uganda Police Force. We are invoking Article 29 of the Constitution, which guarantees every citizen the right to assemble and demonstrate. We are going to do this peacefully and unarmed. And yes, I am serious. Yes. We are going to demonstrate peacefully and unarmed. Yes. We are going to demonstrate against the police. We are going to demonstrate against the injustice, against the police misuse of authority, and indeed, we want the return of the rule of law. We want police to respect the laws of this country. We know that it's not only us. Our brothers and sisters, the Muslims, they've faced so much injustice, and even when they planned to have a public prayer, they were blocked without any reason. We want to call upon all those, I repeat, we want to call upon all those that have been victims of police brutality, injustice, and misuse of authority, as well as other well-meaning Ugandans, to demonstrate peacefully against all these illegalities. We have written to the Uganda police informing them of our intention to protest. And yes, we have written to the police informing them of our intention to protest against the police. For clarity, we are protesting against the few people at the top leadership of the police who are misusing the law and who are acting ultra-vires. Nyende maso? Sure. So as required by law, we have written to the police. And I'm personally going to take that letter to the police. I will use public means, or I will even walk there. When? I am taking that letter to the police tomorrow.
And I want to encourage other people that have been victims of this injustice, brutality, and all these evils, mainly led by the Uganda police, to write to the police and bring the letter. Be many and don't fear. Kati ngenda kiddamu mu Luganda. Basebo ne bannyabo mbebaza okujja ne mbeera naffe nga twogerako eri bannamawulire. Nga bwe maze obategeeza nti luno olukuŋŋaana lwa bannamawulire lubadde lulina kubeera Busaabala. Naye tubadde tugenda e Busaabala, poliisi netugaana okugendayo. Kinajjukirwa nti e Busaabala waffe. In fact, nze kamwa koogera, nze nkulira bannannyini b'e Busaabala. Naye poliisi yawamba ebbiiki yaffe netugaana nogiyingiramu. Poliisi negamba nti ebigambo byetugenda okwogera e Busaabala tebikkirizibwa kubanga bikumamu abantu omuliro. Naye era nga bwe njogedde mu ntandikwa nti ebigambo ebyo mbadde ngenda okwogera e Busaabala byonna ngenda byogera wano era kati. Basebo ne bannyabo, badde njagala okubategeeza nti olunaku lwa leero poliisi ye Uganda ezzeemu nate okuyimiriza ekivulu kyaffe e Busaabala. Kino kikoleddwa oluvannyuma lw'okutuukiriza ebitwetaagisa byonna byonna. Kikoleddwa oluvannyuma lwaffe okuwandiikira poliisi omwezi gumu n'ekitundu ogwayita. Naye ennaku nnya eziyise ne batuwandikira nga bategeeza nti ekivulu kyaffe okubeerawo tulina okussaawo ne basaawo olukalala lw'ebintu bye baagala. Newankubadde byonna byonna twali tubiina ebisinga ne bye baataddemu wadde byabadde byetaagisa sente nnyingi twabifunye ne tubiteekawo. Naye olunaku lwajjo poliisi yavuddeyo negamba tejja kukkiriza bivulu byaffe kugenda mu maaso. Teyina tteeka lyetulaze naye negamba bugambi nti tewali kivulu kigenda mu maaso. Kino nno kirinyisiza omuwendo gw'ebivulu byaffe bye baakayimiriza era ng'olwaleero biweze 124. Buli munnayuganda baganda bange amanyi ensonga lwaki bakola ekintu kino. President Museveni just si musanyufu na byennyimba. Byennyimba tabyagala. Era oluvannyuma lw'okugezaako okulaba nti nze nange ennyimba bimusuuta nga bannange abamu ekintu kye nagaana, yasalawo nemekola mulimu gwange. Yasalawo okukozesa amateeka mu bukyamu agasome ekifuulannenge anemesa okukola omulimu gwange. Ende maaso bataata kati nno basebo ne bannyabo, ekyo ng'otunuulidde ku butiitizi bw'omwami oyo ne banne babadde bagezaako oba bali mu nteekateeka ereeta amateeka aganemesa si okuyimbira obuyimbizi wano naye n'aganemesa n'okuyimbira ebweru w'eggwanga nga si basabye lukusa. Muze mulaba ennyimba zange zonna baziwera ku leediyo ne ku TV. Tebanzikiriza kugenda mu mikwano gyange yadde mu gendo gye nakulira. Era mwakiraba juzi bwe bafuira tiyagaasi nga ngenze okusaba emisa ne basabi bannange. Buli we musirika nga nange ngenda maaso. Njagala nzijukize eggwanga nti nga bwe tuyimiridde tuyise mu buli mutendera ogukkirizibwa amateeka kubanga tufubye nnyo okugoberera amateeka. Tuwandikidde poliisi
polisi bw'etatuddamu ne tugenda mu kooti. Mujjukira nti bwe basooka okuyimiriza ebivulu byaffe mu 2017 twaddukira ne twekubira enduulu mu kooti, naye kooti tenaba na kusalawo ku nsonga eyo. Ne tugenda mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission ne twekubira enduulu, naye ensonga yaffe tennawulirwa. Bwe ndi mubaka wa parliament, ensonga eyo nengireeta mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwa parliament. Era parliament nesalawo nga mwenna bwe mwalaba, neragira poliisi erekeraawo okumenya amateeka ng'eŋŋaana okukola omulimu gwange. Ne kikirizibwako, naye era bwe twafuluma mu parliament, poliisi neeziimuula ekiragiro kya parliament. Ng'oggyeko nze ne bannange ebikolwa ebibadde bitukolebwako, kinajjukirwa nti bannaffe bangi nnyo baadde bakolebwako ebikolwa bwe biti. Bannaffe abasiraamu oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'okuliisibwa akakanja baayagala jasi baveeyo basabe nga bali wamu mu kifo eky'olukale balage obutali bumativu, naye era mwajjukira poliisi yabagaana. Baganda baffe aba FDC tebasobola wadde kibiina kiwandiise tebakkirizibwa kukola mirimu gyabwe. Muzenga mulabanga bwe bakwata Dr. Besigye ne bamugana okusisinkana abantu be, ne bayingira ne mu rediyo ne bajjako zi rediyo ne bamuwalabula ne bamufulumya mu rediyo. Baganda baffe aba Democratic Party tebakkirizibwa kuteekeka mikolo, naddala emikolo gye babeera bampiseeko, newankubadde kibiina kyabufuzi ekiwandiise kirina mu mateeka. Bannayuganda bangi nnyo baze balaba obuzibu. Nammwe kennyini bannamawulire baganda bange muze mulaba poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe nga bikwata bannamawulire ne bibakuba. N'olwaleero lwennyini ndabye munnamawulire omu gwe bayita Sematimba Bwegiri nga bamutulugunya. Kati ebyo n'ebirala baganda bange tugezezzaako nnyo okuyita mu nkola zonna ezikkirizibwa amateeka ate ez'eddembe ne bigaana. N'olw'ensonga eyo bannayuganda ekibuuzo kye baadde nga babuuza nga buli kimu ekibaawo ne tutabaako ne kyetukola baadde babuuza nti kati ki ekiddako. Ekibuuzo ekibaddewo kibadde nti ki ekiddako. Baganda bange oluvannyuma lw'okukozesa enkola zonna ez'amateeka nga baziremesa, tusazeewo okukozesa enkola endala eya last ate nga nayo eri mu mateeka, enkola ey'okwekalakaasa mu ddembe. Nze ng'omuntu nga bwe nze ŋŋamba abantu nti beebereremu, nange mpandikidde Uganda Police nenjitegeeza nti okusinziira ku nnyingo eya 29 akawaayiro akasooka akatundutundu bba ebya ssemateeka atuvuga kati buli munnayuganda alina eddembe okwekalakaasa oba okulaga obutali mumativu mu ddembe. Era tugenda kikola kino nze ne bannange nga tuyita mu mateeka. Mpandikidde poliisi ebbaluwa ebategeeza kuba etteeka litulagira okutegeeza poliisi, so si okubasaba olukusa. No, olwolukusa njagala buli omu ajjukire nti aluyina. Wabula tuwandikidde poliisi nga tugitegeeza titugenda kulaga obutali mumativu mu ddembe, nga titulina byakulwanyisa, nga tituli bakozi bafujjo, naye nga tubalaga tituli bamativu. Era ebbaluwa eyo ngenda kwate kubo nze kennyini njitwale ku kitebe kya poliisi olunaku lw'enkya ku makya. Mwena mukimanyi nti abapoliisi nze bampambako emmotoka zange zombi, siina mmotoka gye ntambuza. Ate n'omulimu ogubadde gunyamba okufuna okupangisa booda oba okufuna amafuta nagwo bagulinyeemu. So nkyasigazzaamu eziyinya takisi, so nja kukozesa entambula ey'olukale nga ŋŋenda okutwala ebbaluwa eyo, oba nnyinza n'okutambuza ebigere. Bino byonna tugenda bikola nga tuwakanya okunyigirizibwa, nga tuwakanya obutali bwenkanya, nga tuwakanya okusoma amateeka ekifuulannenge, nga tuwakanya gavumenti okozesa obubi obuyinza, nga tuwakanya abakulembeze abo mu poliisi
naddala abo abaami omuli Asumani Mujenyi omuli Sabiti Muzeyi ne banno NNCC yammwe bakyali bange NNC yaffe ffenna NNC y'Abannayuganda bakadde n'okuba n'olwensonga eyo tugenda kwekalakaasa mu ddembe nga tulaga obutali mativu nga tuwakanya ebintu bino wammanga nga tuwakanya okunyigirizibwa tuwakanya obutagoberera amateeka tuwakanya okukozesa amateeka ekirondo nga balondamu era njagala okunga bannange bonna abalina obutali bumativu obw'enjawulo mu abakyala ababadde battibwa eyo mu abaganda baffe n'abanyinaffe abasiraamu abadde banyigirizibwa nga babaloosa nti mmwe temutuuka kutuluba ya muntu mulala mwe baganda baffe abali mu bibiina ebyenjawulo be bakozesako bubi amateeka naddala etteeka lye bayita Public Order Management Act